olunaku olwejjo poliisi wano mu Kampala nga erina ba intelligence bakoze ekikwekweto bwe bakwatidde oyo omwami Mukisa Eric alabika mu katambi nga kuba kyetwandiise omugere ogwasuula omwami Mugisha Thompson wansi awo ku Benchwanika Street ne bamubbako sente ze yali ayina ono Hello? Naku olwajjo poliisi y'oku CPS ng'ekwatagana n'aba-CI Crime Intelligence basobodde okukwata omwami Musereki agambibwa okuba nti nalabikira mu katambi ne banne era nga buluteewakana n'okukkiriza oluvannyuma lw'okumubuuza kabiriiro by'ebibuuzo twakakasizza nti yalabika nga akuba omugere ogwasuula omwami Mugisha Thompson yali alinze takisi okudda ewuwe mu kifo awo ku Benchwanika okuliraana paaka era oluvannyuma lw'omukuba omugere katambi kalaga abalala abavubuka abamukwata mu nsawo n'ebintu byali akutte mu ngalo ne babitwala. Sente zigambibwa okuba nti zaabula ziri $50,000 nga kwotadde n'ebiwandiiko bye ebyenjawulo. Saawa zino embeera gy'alimu si nnungi wadde nga obulamu bwe tebuliiko bulabe bwonna. So oluvannyuma lw'okumukwata tweyongedde mu maaso n'okunoonya akabinja konna wadde tekaalabikira mu katambi kano akadi mu kutambula naye nga akabinja ak'abavubuka abagenda bakuba abantu emigere wadde nga emigere gye bakuba tegikwatibwa ku kamera nabo bali mu kukwatibwa era twakakwata abavubuka abasukka mu 8 era nga nabo bagenda gattibwa kuba n'abasatu abakwatiddwa ne Mukisa batwalibwe mu mbuga z'amateeka. Balina amannya ge beeyita mu Tanzania Musota kati ng'ono Mukisa yeeyita mu Tanzania brother yeeyita Mukisa yeeyita Musota waliyo gwe beeyita mu Tanzania gwe beeyita Kachima. So abo bonna tuzze tubakwata ne bannaabo abalala bakola nabo kabeeti ekibinja ekyo tukikwatira ddala tukimenyawo era okunoonyereza n'okulaba nti nitwongera amaanyi mu bikwekweto kukyagenda mu maaso kulaba nti n'akabinja kano konna tukazingako mu kibuga Kampala ne kaggyibwawo ne katwalibwa mu mbuga z'amateeka. Kinyamiza mu buntu obwa bulijjo nga bannayuganda bwe twemanyi nti tuli bantu era tulumirwako bannaffe. Ekyomuntu okukubibwa omugere ng'omulaba musajja mukulu ate abamukuba abaana bato okuba tiwali asukka myaka 18 ku be twakakwata obalaba abaana bato ate bamukubye naye buli omu n'asigala nga yeetunuulira gwannaggamba ekikolo ekyo kyennyamiza. Naye tubasaba balabye embeera yonna etali ya bulijjo ne bw'oba toyingidde okutaasa mbeera kuba enduulu poliisi oyinza osanga eri kumpi ku ebintu ebyo byonna bibeerawo mu sekendi ku sekendi tebimala na ddakiika ng'omuntu amaze omwaza ensawo bamukubye agenze naye bw'okuba enduulu tomanya poliisi eyinza obbeera okumpi nesobola okuba nti nejja nesobola okuba nti yo nga yo etaasa abantu banoobwe wali ebiŋŋanga. So tubasaba mulekerawo okwesuulirayo gwannaggamba nti buli omu yeefeeko nga tuli nammwe tumanyi tusobola okwefaako ne tusobola okuziyiza obumenyi bw'amateeka buno bwe tujja tulaba obukulamu. Kayemba Ibula abangi gwe bamanyi nga Mulongo abasinga bonna bamanyi mu bitundu ebyenjawulo. Abamenyi b'amateeka baddengezezaako nnyo okubalwanisa naddala okubajja mu kitundu muno era nga abaaviiramu ddala era abamenyi b'amateeka abasinga bava Salaama mu bitundu ebyenjawulo ne bava mu Ekatwe ne bava mu Kakajjo Bakuli ne baagala okujja okukyankalanya ewaffe eno olw'okuba nti ewaffe tukulaakulanye tewakyali mbeera eri yabimenyi by'amateeka ebyalimu ebiseera ebyedda twabigoba era nga nze Mulongo ndabula amenyi b'amateeka buli muntu waali abo abalowooza nti bajja kukubiramu n'abantu tebeeyibala nze gyendi naye mbadde nsaba gavumenti n'ebitongole ebyo by'okwerinda
tusobole okukwasaganyiza awamu twongeremu amaanyi ku bamenyi b'amateeka abo tusobole okubafunza. Abantu abadde bagezezaako nga bali mu byokwerinda bensabira ddala, waliwo gwe bayita DPC Twala owawudi Kampala, oyo mbadde nkwataganye naye nnyo okulaba nga tutereeza ebitundu byaffe, n'omulala Director Ddamulira wa Crime Intelligence, oyo nsaba Pulezidenti abongere ddala obuyinza kubanga be bantu abatekkiriranya mu nsonga y'ababbi. Director Ddamulira bw'akwata ku mubbi ng'omumenyi w'amateeka oyo yitamuzanyisa ddala era nkwatagana naye mu nsonga z'ebyokwerinda ne Twala DPC wa Kampala, era ndabula amenyi b'amateeka abava mu bitundu ebyo ne bajja mu bitundu byaffe n'okutusumbuwa. Tebeeyibala tugenda kubakwatira ddala. Kweri nze Makumbi Johnson ansula Nansana Kyebando ati bwali budde bwa kiro nga nali nzira waka kyakuleta ku street Bira Kapuchora. kyamuleta Kampala Eze byasomera bikomanga mu korona kati to alikyona likola wakanga mbera ati mikwano gyange negingamba tugende Mbale ojafuna Kampala netujja natuuka Mbale wetwatuuka Mbale nebagamba tewali Kampala twatuuka Kampala ate bo ne baddayo tutandise ne story twatandikise kubazadde bange bange obula nako ekiraba mutemera mbere naki zemanyi okwogana kati ate oli agamba ayogera Kayemba Ibula abangi bamanyi nga Mulongo, abasinga bonna bamanyi mu bitundu ebyenjawulo. Abamenyi b'amateeka baddengezezaako nnyo okubalwanisa naddala okubajja mu kitundu muno era nga abaaviiramu ddala. Era abamenyi b'amateeka abasinga bava Salaama mu bitundu ebyenjawulo, ne bava mu Ekatwe, ne bava mu Kakajjo, Bakuli, ne baagala okujja okukyankalanya ewaffe eno olw'okuba nti ewaffe tukulaakulanye, tewakyali mbeera eri yabimenyi by'amateeka ebyalimu ebiseera ebyedda, twabigoba. Era nga nze Mulongo ndabula amenyi b'amateeka buli muntu waali abo abalowooza nti bajja kukubiramu n'abantu tebeeyibala nze gyendi. Naye mbadde nsaba gavumenti n'ebitongole ebyo by'okwerinda tusobole okukwasaganyiza awamu twongeremu amaanyi ku bamenyi b'amateeka abo tusobole okubafunza. Abantu abadde bagezezaako nga bali mu byokwerinda bensabira ddala, waliwo gwe bayita DPC Twala owawudi Kampala, oyo mbadde nkwataganye naye nnyo okulaba nga tutereeza ebitundu byaffe, n'omulala Director Ddamulira wa Crime Intelligence, oyo nsaba Pulezidenti abongere ddala obuyinza kubanga be bantu abatekkiriranya mu nsonga y'ababbi. Director Ddamulira bw'akwata ku mubbi ng'omumenyi w'amateeka oyo yitamuzanyisa ddala era nkwatagana naye mu nsonga z'ebyokwerinda.
netwala DPC World Kampala era ndabula amenyi b'amateeka abava mu bitundu ebyo ne bajja mu bitundu byaffe n'okutusumbuwa tebeeyibala tugenda kubakwatira ddala. Oyo waliwo omuvubuka omu gwe nalabye mu katambi eyakuba omuchina yakuba muyindi bamuyita Famaika yabeerako ddako muno mu Kisenyi naye n'akivaamu nadda Salaama ne mu Kakajjo. Kati gye bava ne bakozesa omukusa ogwo ng'abasuubuzi batambula balabye ne ssente zaabwe n'amasimu ne babakuba era ne baddayo kubanga ffe eno bakimanyi tetuzannya twatabukira ddala ku nsonga ey'abamenyi b'amateeka era ffe eno batutiira ddala naddala nze Mulongo bantiira ddala era nze naali badde nsaba nnyo abakulu abo waliwo Director Damulira abakwasaganya ensonga z'ebyokwerinda abakulu nange naali badde nsaba banneegatteko tukwataganire wamu tusobole okukola abamenyi b'amateeka abo okubanga tubalemesa mu bitundu ebyenjawulo kubanga ekisooka tusobola okubafolowinga abamu tubamanyi naye abapoliisi abamu batumalamu nnyo amaanyi ku bamenyi b'amateeka oba wakamukwata omumanyi w'amateeka ng'oyo nga amuteekako akasanga akali simpo olw'okuba nti abooluganda lwe baze ne bamuwa $2.3 mulimu abapoliisi abamu ababikola era nange kye naali badde nsaba naali badde ntendekebwa n'empeewa basitoola kubanga ebiseera ebimu mba mu bulabe okukwata abantu abo nakwata basitoola yali akuba basumalizi mwagiwulira mwenna yali ekuba emmengo ekuba bakuli omuyaayo oyo nze namukwata nga ndi bwomu era n'atutwala emmundu gye yali agikwese era kirungi kati yatwalibwa ali mu apa prison naye nga nze Mulongo ebitongole by'ebyokwerinda ebyali bisinga oba pulezidenti saasiimibwa omuntu yekka eyampa akasiimo yali Director Damulira muntu yekka ogwo eyansinkana naye abalala bonna tebalina kye bankolera esebo obukodyo obwo bwa tteke abo abaana bakulira mu bifo nga bino byolaba betugenda tujjawo mwe bakulira nasula mu kutiya n'abeera kwegamba mbeera etategeerekeka kati bw'avaawo n'afuna gurupu ezo z'owulira simanyi gurupu Kasolo simanyi gurupu Kakajjo ebyo ebintu tubyowulira bwe bityo ne babyegattamu ne bafuna embeera etali ndala ne batandika okutawaanya abantu.